in your house. So what are you hiding inside that house? Another one from Vortex Creations. Tugenda maaso katono nnyo Kabuye Israel. Oneno tudde mu firimu nyingi. Tukyalengera kalango kene nemanyikiddwa nga single room. Omuzigo obulamu bw'omuzigo byo birala nnyo. Omuzigo abasinga ab'emizigo obwenzi tebusukka nnyo muzigo ogwo. Ono yali kojja eyakyala ekiro nga n'omutabani gwakyalidde naye yakyazizza yakyala n'essenga. Tugenda maaso Kasirye Dist oligiro n'emuzi bonna be bali mwene etandika. Tukyalaba kalango nakutegeezezza kati ebyerungi byonna eby'omulembe ku yo TV kwoba gwe kyoba olina okukola ku ssimu yo osobola okulabirako ekina Uganda ku nusu 10 ate nga tosalwako data. Eno bagiyita single room. Omuzigo n'obuzibu obunene bumu buti ng'okyazizza ab'ekyalo ate nga basula bafuluta nga mbalaasi. Firimu bagiyita single room. Eyo nayo essaawa yonna ku yo TV kugiraba ebyogiddwa MTN.